The message is loud and clear. Obululu tebulina twawula bannange bino bya duniya bino byansi abakulembeze bazze ne bagenda tulabyeko abaziika abakulembeze temulina kwettingana just lwakalulu. Message okuva eri Bobi Wine aka the Bobi Wine is the aka name luno oluyimba it's Bobi Wine aka Robert Kyagulanyi yatwadde akayimba katusection yafe yonakola. It is a very beautiful Tuesday. Ngai nagambye akakuba katandise okutonya sijja bagamba muno rainy season yatandise bya season ye Uganda ennaku zino oyogera kyolabye but it's been like since Friday oba wadibukedde ku Saturday enkuba yatandise okutonya buli lunaku etuwaamuko. So hopefully abalima abasimba ebintu bya mali nkimanyi yayonooneka kasubire tugenda mu kakuba naye era mugyegendereze ngayo gwase bweyinza okutonya extreme. Welcome to the show. Naku z'omwezi ziri 11 lunaku lwa walumbe mwezi gwa Mugulansigo mwaka 2025. Yeno program sumula kigula lugikuterefine boka baka Uganda nga tuba tukuwa ebintu ebyenjawulo kasafukanya kiyaga kye tukuwaako banafa batabula batonda ntaka bugene nasana ku masogero kubango basanga baba tuteekamu asente awamu ne Victory School of Beauty. Masawo ojja kumanya biki bye bakolako era naawe osobola okubeera nga obawagira. Kale tutandikirewo. Good morning. Tuyingide mu program sumula madenda bolimba lwa gundi akakate njiridde kochi nganaze nto sibyagala umanyi kyo bamuli akatikanga producer addemu akube bampa nze kubanga lene ulirango kyami si properly you're not even kitunule eno producer addemu akube bampa nze ntula awantu wange nze sikola bulungi nga situdde wali kati ogenda tulawo tulaba akatiko we kanfumita Choidendo chiuli. Twali gwe buli kimu olaba mu kirala. Tosula ebimuli. Emuli bya. Naye mwezi wekunagwera. Babagaye mwezi. Mbu Ramadhan konyabonya basiramu. Naye mwasuze mutya badoga mubadola bachi. Badenda ba video eyo ngeetandika nenda bamu Kampala nga baby. Naye abana okuzaalira muniga. Obole ngagamba mpa ku mwana wange. Omwana wo mukuwekanga ali mu video. Aba yakwerekedde ku taata we. Aba yakwerekedde ku vaccine. Tana na kyakola mu just bamushuti. Kandi kati ku nsi teri muntu abonanga family ya muzanyi wa filimu atandika. Family ya muyimbi atandika. Buli kimwe kikole wakati bakibakolera. Andi kati muzanyi wa filimu yinzo amulinganga wane waka. Nga muzanyi wa filimu zanya filimu. Yamuno onyo omuzimu. Nafuna mama. Nga mama ali. Ye mukadde kadde mizimu jiba mikadde. Kuba filimu efuluma towamanya akoti mama bamukasitinga. Oba oli ye Kampala gala mama mu filimu mwamutowo yamuteeka mukabana. Mama bamugamba kola boti. Naye ye palasa abadde banga naye yalemeza mama we. Namulaba yamutwala yali omugenyi omukulu ku show ya Gladiator omumanyi. Lwali Luseke. Anti kyengami ne Lwera Luseke. Mama etamuwumuzaamu. Anti palaso yakuba n'agamba ne mama eziri eri sikuwa kuzanga yango gende weekole. Lero mama bamuwadde obuti bamuwa. Mama yanje akonye bana. Naye nga kale tukaliza program sumulula tuba tuyingiddewo tukakasa nti no akalulu ke Kawempe North kengedde okuzaawo omubaka akikirira ekitundu ekyo era nga olunaku olwaleero president w'eggwanga lino gwe mwawa akalulu general ajja Kawempe mwamu akalulu kamwe ne mumwesigisa yaba abakulembera mwamu ebintu ekikugwawo nga kibayita kyebikiro oba bakiyita kiki ekisulo mana nebuza ekinyambaza bokisa ya yero Obana kujira mu ndoko wa sente twagala bye tulabako nga bali abazambadde bayitirivu omukulembeza ajja Kawempe banange mweteketeeke musimbe ebitooke ebimuli mwale emikeeka mu mukulembeze wammwe ne system y'okuleeta abaana b'amasomero mwetuukire yo abakimaki
bali n'omukulembeze gwanga akowokola kubatamuwe kalulu mweme nnyini mwetuukire abatunulira tubonna nga bali biro 18 tewali alina ndagamuntu abantu mubereeko ku makubo abaana b'amasomero mubaleete nnyo eno mu byabo wakabaka biki kuba si byakulonda bo baba bazze entirely kusanyusa abantu n'omuntu ataakwe kalulu ate mwana muto tomunyiigire naye ng'olaba akumalira biseera ekyo somero lwakyo kireese naye mwine ensonga zammwe nego nti beedimasa bali eri beekunga tugende twaniriza omukulembeze oba abazadde bali abalayingira abaana basindika okusoma ate nno nga bakamugoba n'omusasulira fees n'omusanga ku kkubo atadde akatambaala wano babeera smart stocks bazisise abazadde nno bo munaekali naye ono bambi nga bw'oyogedde omuntu atakulonde bannange ng'olaba be bajjuddewo mujje mwaniriza omukulembeze w'eggwanga agenda kubeera ku kisaawe kya Kawempe Mbogo okubeera nga agenda kuba enkuŋŋaana zigenda kubeera bbiri Kawempe 1 ne Kawempe 2 tunoonyeza n'oyo omukyala golaba wa smile ennungi Farida Nambi akalulu Frabera w'ekibiina kya NRM exactly kaakati nno ebyokusinza ku Rosemary Senindengo naye mukunzi mu kibiina kya NRM yabitwadde nga mukulembeze ajja yes kaakati munnange olunaku olwaleero lwetuclosinga campaigns finally kati lwetuclosinga campaign president bwakuba tewali akkirizibwa kukuba mulala ne electoral commission yagambye ennaku z'omwezi nga 11 wetumala so kati enkya kuwumulamu kweteekateeka ku lwokuna tukkirire mu kabokisi anti Botswana waliwo enjogera egamba nti eyalondebwa si yeerayira kakati n'atalayira asobola okuyitamu atalayira anti ojja kumanya nti walinza tusobera ne candidate omu alina okutambula kwolwo naye kale kakati nno munnange Hanifa Karadi ngono flag bearer wa NRM wa NRM bamu makadi flag bearer akomyaba kwagaza ki munnange yazze kuwa independent naye agambye agenda beera Kawempe Mbogo kwaniza omukulembeze w'eggwanga ye agambye wa NRM n'omusalo omusayi guvaamu yero teri amugana yajjanga independent teri amugana ya president yagambye mwenna mujje yawulidde muntu mulize ate ekibuuzo kati president ajjangani ajjanga chairman wa NRM ajjanga mukulembeze wa ggwanga yagambye ye Hanifa Karadi yamanyi Museveni ajjanga mukulembeze wa ggwanga kati Museveni yamanya ajjangani Museveni yajja kunoonyeza Nambi Kalulu chairman wa NRM kati Karadi abatajjaawo emna Karadi akuze n'endabikaye era banne bannakawempe bamulonda beauty anaalika Karadi oyina buzibu oba na buzibu bwennyini nze nkubuulira tubeere kuba nabwe mu parliament tutekuba tukiikirirweko bw'omuntu yemwana mu kiikiririro eri era gye twalina by elections era munnanga abasajja baagiraani Hanifa Karadi mumuwa oba mumuwa kumanya tomunnanga abasajja balina essuubi nti agwira awo eddalu naakola nampita ku nsonga emu Robert Kyagulanyi naye agenda kubeera bwayise era kyekitamuleese jjo ng'ayagala naye lwaki ogukuma yabadde alina okujja jjo n'alemererwa omuntu yenna alemererwa tasobola kubanga yalemereddwa yategedde nti waliwo ajja n'omwana oyo n'akakamu ekiika n'omwana oyo era tukedde bukeezi n'agamba thank you Kawempe North for giving Honorable Nalukola Elias Luyimba's another massive reception today in Chebando, that is yesterday. In a special way, I want to thank the leaders from other political parties and formations for joining us and embracing Comrade Nalukola as the candidate for the oppressed people. Let us meet tomorrow, today, 2 p.m. bwayise for the last parliament tugenda kuleeta etteeka eriwera omuto okuvuganya omukulu omuntu wako ku muntu ekitiibwa kubanga abakulu n'abakulu beerekera naye omuntu agamba njagala lwoteekayo lwenteekayo oba lwaki kibuli kya buvubuka bajja abadde alina obbeera twali tumusuubira ne kale n'afunamu kaawo ku buzibuzibu oba bano abakulembeze abalala abazze okuva mu parties endala yabalekedde bashayininge kubanga Elias Lukwago on behalf of PPF yabakulembedde PPF mpiso yatete nansi kyokka munnange ndiwandika nogiwandika PPF
bwati abakulembeddemu bagende bakampainingire Nalukoola era babadde bulungi nnyo. Winnie Kiza on behalf of Aunt ekibiina ekikulemberwa Mugisha Muntu nabo babaddeyo bagamba wano ku Nalukoola ffenna we tusonze. Kati PFF mutazindwa tebategedde nti yajja oba tebamanyi teyabagamba nawulira bamuyita promoter waabwe tebakivulu balina anti bo tebalinamu candidate naye ndowooza naye yabivaako kati apromotinga gaali ye bwagitambulirako naye bannange bw'omala olulemu ngolemerera Luswa Luwemba ekintu kino akyakirimu nnyo gyali bamugambye nga tetulaba rallies nga n'agamba ye tabikkiririzaamu ye n'abo abawagizi be oyo kasasiro w'okuŋŋaanya abantu mukole jjaamu ebyo mweragaalagamu nno Luswa ayina enzo gy'atambula nayo anti yagambye ekitwala abantu mu nkuŋŋaana kulaba ku bayimbi anti ne pulezidenti we yali muyimbi ngamba ate kati ono akuba Luswa abakube bino president bino bye balowooza nti no bastopinga Bobi Wine okuyimba ffe tumulinza mulwala bamulinda mukamugundi Luswa yagambye ekireeta abantu kulaba ku bayimbi ne yali omuyimbi ate yali omuyimbi bambi tuludde omulaba nga ayimba kati omulaba kaawo kyova ne kuyenaale mu bangi mayinja balwawo okumulaba Luswa kati akubira ddala yakowa ebyokweyisaako bakube anko Luswa bakuba ku mutwe ne bano bayimbi anti bazina kyera kuliko abayimbi batidde emmotoka kakati munnange era Luswa bw'atyo yagambye yakalulu akasaba abantu kumusemu njagalo nnonde ate anti bakawempe bamumanyi mwakozirala abantu tebabamanyi tulinze box ejjokusala omutegere mbu Luswa ye candidate omutuufu kakati munnaye bannamwe mwatulimba nnyo ate simwandikoze ekimala bakandidate 10 okuli Yasir Yengbazi Nalukoola wa Nupu Farida Nambi wa NRM Kasache wa DP Sadati Muchibi and Ganaga Ismail Musitu wa People's Progressive Party Independent Anifa Karadi Muhammad Mutazindo wa Mwendi Independent Muhammad Luswa Luwemba Moses Nsereko Henry Stanley Maudnim ngava mu kibiina kya Son of Milton Obote kakati njagala ombuulire bano abali mu others walabyeko campaigns zaabwe wali others naawe ate kati abantu abatalina kibiina abakuti atannakuba ku campaign era ng'alinda ye baneegundi yatambula na debate ginadde si ya TV ndala ye alinda debate ono Son of Obote Kawempe North Constituency has 9 parishes abambagamba munana ayina polling station ziri 197 era nga it is densely populated kale olwokuna katulinda lwakuna tulabe ekigenda okubanga kibasayidizeeyo naye kaladi baliro yaddaagamba nti waba bagamba nti agenda avudde mu kalulu n'agamba Musaaga I am the best candidate temusala kigambo kati mumbere fanagana kuli katawo nga tuvuddewo olunaku olwejjo wazona n'otubuulira ku deputy Lord Mayor Nyanjula Saabakunzi w'ekibiina ky'ekisinde kya PFF Ingrid Tulinawe n'abalala basatu abaakwatibwa ennaku zomwezi zaali 17 bwe baavaayo ne beekubira omulango oluvannyuma ennaku zomwezi 31 omwezi ogwa January kooti ensukkulumu bwe yasazaamu kooti ey'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo okusinziira ku bataano bano bagamba nti kooti ey'amagye balina okuteerawo bitadde Kakano Kizza Besigye wale baagaana okubata ne bagenda ku kkubo ne beekalakaasa bwe batyo baakwatibwa ne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi ennaku z'okumwezi nga 18 ne basindikibwa eruzira kaakati omusango ogw'abavunaana gwakweyisanga ekitakola ki ekitagasa n'okweyisiza obubi ku kkubo kaakati no bwe batyo baali balina okukomezebwawo mu maaso g'omulamuzi Winnie Nancha wabula kigambibwa nti nno amasaati agaali gajjudde ebigambo ebikalubo gaabalemesa okuzzibwa mu kooti era bw'atyo omulamuzi Nancha amasaati wagalako galiko bigambo ki Tabesigye at least otenze gaali Tabesigye at least otenze n'ebifo n'ebigambo ebirala bifaanaganako bwe bityo kaakati omulamuzi Nancha olunaku olw'eggulo lwe yali yateekebwawo abantu bano okubeera nga bakola ki bakomezebwawo era olunaku olw'ejjo bakomyewo masaati agali yaddeyaddeko
ngegana masasi gabanga bulingo obuleesu bwebiseeko at least ebigambo byasigadde munda nga bwe tebikola ki tebirabika bwe batyo baweereddwa beyiro era yabadde ya mitwalo 5 agabutaliiwo ababayimiridde basasula akakadde kamu era nako nga kabbanja omulamuzi n'abategeeza okukoma mu kooti nakuzomeza 23 okwongera okuba nga ate bawulira emisango gyabwe so bwe twogerera bateereddwa kakati bagenda kuwoza nga bava wabweru inalabyeko mu gundi ya musango ogwo nga muli mutabani wa Ingrid tulinawe nga gulimu awolereza nnyina muweerera abaana Saimo yamanya bayani tulinawe yatunuulira nnyina n'agamba ngwano ninasoma mateeka nange nalabye okusoma kuno kulungi nalabye nalukola nga alina gyagenze n'agenda mu baana n'agamba bannange mumanyi nti ye nzani gwe nalukola bannange nasoma mateeka nammwe when you grow up mubeere balooya baana bakuba enduulu kati okadi adaleeta yaki kati nekubamu kafaanyi banenga buli candidate agenzeyo bannange mumanyi nze ndi muntu w'awansi kale wetweyongerayo bannayuganda anna n'omuntu w'awansi alaki omanyi wazimba muntu obazi nyunyuula ekimyu nywera bizeemu ebyatuka bya luli bikoze bitya omusajja yamenye kalina neŋŋamba kanjiranja nga n'amabuloka mapya amabaati mapya nogaba kojja olinako zimba nsemu ebyenemesezza okuzimba bingi bannange batumwe simanyi oba omuntu eyali asitudde kayumba asobola nze ogwo omulimu kiraka gunnema no I'm not saying people shouldn't do their job but ogwo omulimu gunnema bwemba nali ntaddeko amatafaali ewantu ewala ne bakoti nsitula yarab naye nno otunulira ekifo ekyo oyinza okulwana okuwolereza bambi abaliwo kubanga yolabira ddala nga maapu ya kitoogo ne bannaye omuntu wodukira okuzimba kalina oba osobola okugenda n'onoonyayo kapuloti akatali mu mazzi bannaye sezaffe ne zitoonooneka kakati nno munnange nema yazzeemu emirimu gyayo era nga batandikidde kibiri gangu mu makindye eno gangu oyo kibiri wano abanga bagenda ebusa eri wakati wa Busaabala ne Munyonyo There's kibiri A and kibiri B. Olaba kati wano plot ennene gye batunda bagiyita kibiri Munyonyo wadenga kibiri. So munnange ebiseere ennaku zino nabagamba President Museveni ayita side zeeyo kakati ensonga zino yadde bazibazi akayadava Munyonyo yadava munnanga batuuze nga bamuteega bamukaabire ku maziga kakati mu nsibi ebintu byobanga osobola okwesimbamu y'emmotoka y'omukulembeze ng'eyi babadde babamenya President ng'ayitawo ne bassaamu oluyimba lwa bebekulu taata wano wotabadde taata amanje gabagambe mujja taataliza ew'abanyammwe taata nyoko taata yayisewo bambi teyawulidde aka teyawulidde tasobola gaana nze nalabako abantu wano eruweero President yali asala ne bavaamu ne beebaka n'avaamu oba bamutegeezako nti tuneebaka kuba nze bannaye nze Saimo nze olaba nze President ekimanyi simulabangako maaso ku maaso mulaba ku TV